Mugamba mutya mwe nabali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasa mugende maaso nojegatako kigenda kuba kirungi nnyo olunaku lwaleero jegadde mbalage jegadde mbalage ekitonde oba omuddo gwe bayita ina abasinga mu kibuga mumanyi ina abacutex gwe batera okubasiiga naye ng'oyo yayitibwa ina omuddo oguyitibwa ina gwego gwolaba omuddo ogwo gutera kumera mu lutobazi ne muno mu Kampala gumeramu gutera kumera mabbali w'omwala gwagala nnyo kala amazzi ebiseera ebisinga gwagala nnyo okumera waggulu w'omwala oba mu lutobazi mu byalo gwabeeranga nnyo mu lutobazi okuliraana olutobazi nnyo ebitogo gye bisembera gye gumera ako ke kamuli koolabye ke kamuli ka ina ayitibwa ina omuddo oguyitibwa ina kati ina oyo era naye omuteeka kulwala ne lukyuka kala nga bw'ogenda okulaba omuteeka kulwala ne lukyuka bulungi nnyo kala ne lugendako ina ng'oyo gwe babaguza kakati obikola otya okuggyamu ekyo ky'obeera oyagala singa obeera omufunye olina okufuna ina oyo nga bw'omulaba n'ofuna n'amajaani n'ofuna ne palafiini obisinga okukola obulungi nga bw'ogenda okulaba kati njagala ofune obukola bulungi naye obukutulako bw'oti obulaba obukutulako obuteeke mu kibatu obuyenge nga bw'ogenda okulaba njagadde mubalage kuba basinga temumanyi abaana abakulidde muno ku kibuga tebamanyi ina bamanyi oyo naye nga yoyo gwe bayita ina kati bw'omuyingira mu kibatu teekako amajaani nga bwola bwentaddeko n'obumuli bulungi byonna gwe biyengera wamu olaba kati bw'omuyenga bulungi nga bw'omuyenze olina obutereezeku olwala sooka olusale bulungi nnyo olutereeze kwogenda omuteeka omulaba ndowooza kati bw'omuyenga bw'otyo kusaba oteekemu ku palafiini amafuta g'ettaala palafiini tonyezaamu kati toteekamu nnyo bungi tonyezaako palafiini oyo mulungi nnyo okumuteekamu ina wamu n'amajaani biba bijja kukola bulungi kati bw'omala muteekeko bulungi ku lwala kw'oyagala okuteeka osibewo osobola okugamba nti zonna njagala zisibako tekirina buzibu ofuna muno nagenda nga akusiba ofuna akaseloteepu akeeru nga bw'olaba bwetonze mwesibisizaako ke bayita akaseloteepu oba tumuyite kale kaggaamu kensibyeko kati musibyeko n'amalako just 1 hour essaawa emu ndowooza olulaba olwala lulo lukyuse olwala lukyuse bulungi nnyo naye anyuma nnyo n'omusibako ng'ogenda kwebaka n'asulako ojja kukeera ku makya nga zonna enjala zikyuse nga zigenzeeko ina bulungi nnyo nga zikyuse kala enjala singa omusuzaako kuba just nze mbadde ngezaako okubalaga just mutaddeko n'amalako essaawa emu kyamazeeko oteekamu palafiini n'oteekamu n'amajaani nga bw'olabye akwata bulungi nnyo olwala ne lukyuka ate tavaako okuvaako lulina kukula bukuzi nga ludda waggulu era ng'oyo gwe mwesiga nga bw'abeera tava ku lwala aluyingiramu n'abeerako okuvaako olwala lulina kukula bukuzi nga ludda waggulu awo naggwako ne kuddako olwala olupya ina tava ku lwala singa obeera omukozi nga bwe nkugambye n'obisibako obikola kawungeezi ng'ogenda kwebaka n'osibako bulungi ofuna seloteepu bulungi gaamu oba akaveera n'ogenda ng'obisibako ku lwala obisibako enjala zonna engalo n'ozisibako ne weebaka ogenda keera ku makya nga zonna enjala zikyuse kala nga zigenzeeko ina oyo bulungi nnyo naye alumamu amanyi okuyingira mu lwala ng'ayingira mu lwala alumira ddala omuwulira ekiro ng'akuyingira kuwaffe twamwesibangako nnyo mu byalo kwegamba twamuzanyisanga nnyo okwagala omwesiba ku lwala nga kitusanyula okulaba nti olwala lukyuka ate nga tebivaako paka olwala we lukula bwe kityo bwe kiri ayitibwa ina njagadde mubalage nkimanyi nti oyinza okuba gubadde omumanyi naye waliwo atamumanyi amulabeko engeri gy'afaananamu n'ekyo ky'akola akyusiza ddala olwala tavaako n'okola otya kasa agendako aba agenzeeko olwala lulina kukula bukuzi bwe kityo bwe kiri mbalaze ekitonde oba omuddo gwe bayita ina yoyo bw'atyo bw'afaanana nga bw'omulaba mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba
mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. Mbaagala nnyo, mubeere bulungi, mweraba.